Webale kweyunga ku MRU TV Pokopoko News. Nze Winifred Namulindwa. Kantandike n'emitwe emikulu egigalimu. Nabambula w'omuliro akutte essengejjero ly'amafuta mu ggwanga erya Indonesia. Alipoota okuva mu kitongole ky'ebyobulamu mu nsi yonna ekoze okunoonyereza nga COVID-19 aviira ddala ku nsolo n'alyoka asaasaanira abantu. Eggwanga lya Nepal ligaddewo amasomero oluvannyuma lw'omukka omubi. Abakuumaddembe babiri bawaabidde eyali omukulembeze wa America Donald Trump. Eggwanga lya Brazil lizeemu okugwa mu bwavu oluvannyuma lw'ensako ya COVID-19. Eggwanga lya Chile lyongeddeyo olukwatagana ku nsonga za ssemateeka oluvannyuma lwa COVID-19 okweyongera. Ku nsalosalo ya Venezuela waliyo ekibinja ky'abantu abakozesa ebyokulwanyisa. Bolsonaro akoze enkyukakyuka mu gavumenti ya Brazil. Gavumenti ya France etadde Indonesia ku nninga. Katugalabe mu bujjuvu. Eggwanga lya Mexico lirina abakafa COVID-19 emitwalo 29 mu 10,000 okuva ekirwadde kino bwe kyagwawo. Stella Nabachwa kagatuwe mu bujjuvu. Ekirwadde kya COVID-19 kyeyongedde mu ggwanga lya Mexico. Abantu emitwalo 29 be bakafa ekirwadde kya COVID-19 mu ggwanga lya Mexico. Oluvannyuma lw'okuggwawo kw'ekirwadde kino, gavumenti eraga nti abakafa batono nnyo ku nnamba entuufu eyakabalibwa mu ggwanga lino. Ebiwandiiko biraga ng'abakafa bali emitwalo 29,287 mu ggwanga lya Mexico mu mwaka ogwokusatu mu mwaka guno. Bye bitundu 61 n'obutundu 4 obusingako ku baali bategeezeddwa abakafa emitwalo 18,231. Gavumenti ya Mexico etegeeza nga okubalibwa okwasooka bwe kwali waggulu okusinziira ku bituufu byennyini byali bibaliddwa era nga kyava ku butabalibwa kw'abantu mu ggwanga. Ewiiki ewedde gavumenti yategeeza nga abaali bafa COVID-19 we batuuse mu mitwalo 2 ku mugatte ogwokusatu ng'oggyeko United States ne Brazil. Amasomero gaggwaddwa mu ggwanga lya Nepal oluvannyuma lw'omukka omubi okubalumba. Stella Nabachwa yalina amawulire ago. Eggwanga lya Nepal ligadde amasomero gonna oluvannyuma lw'omukka omubi okweyongera mu ggwanga. Nepal egadde amasomero okumala ennaku 4 oluvannyuma lw'omukka omubi okweyongera okuleetedde abaana akakadde kamu okusigala awaka okwetooloola eggwanga. Eggwanga ly'abantu obukadde 3 era nga lirinaanye ensi 2 China ne India ezikyasinze okwonoona omukka. Mu kibuga kya Kathmandu omukka omubi kye kizibu ekyasinze era nga kino kirumizza nnyo gavumenti omutwe. Omukungu omu omwami Shaka yategeezezza aba Reuters News Agency nga omukka omubi bwe gweyongedde mu kibuga okuva gavumenti we yatandika okutereka ebiwandiiko mu 2016. Omuwogezi w'ekitongole ky'ebyokusoma Deepika Sharma yategeezza ng'abaana obukadde 6 abakoseddwa mu kino ekizibu ky'omukka ogweyongedde mu ggwanga. Abakuumi babiri bawaabidde eyaliko omukulembeze wa America Donald Trump oluvannyuma lw'okukunga abantu okwekalakaasa. Stella Nabachwa yalina amawulire mu bujjuvu. Abakuumaddembe babiri bawaabidde yali President Donald Trump. Abakuumaddembe babiri aba Capitol Police bavunaana yali President Donald Trump okunga abeekalakaasa ne bakuba Capitol nga 6 omwezi ogwa Gatonnya. Omukuumi James Blessgem ne Sidney Hamby bategeeza nti abeekalakaasa bakozesa pepper spray n'omukka ogubalagala mu kwekalakaasa ekyali kimenya amateeka era nga baali bawakanya obuwanguzi bwa President Biden eyawangula.
abavunaana omusango bagutwala mu kkooti ya Federal Court mu Washington DC. Nga tebannayita mwezi, Trump yawandiika ku mitimbagano egy'enjawulo nga Twitter nti mu Washington DC walibeerawo okwekalakaasa okw'amaanyi. Abakuumaddembe bamuvunaana okubeera nga yabatuusaako obuvune n'okwonoona ebintu ebimu. Mu Brazil obuwumbi 60 obwa dola zaakozesebwa mu kuyamba abantu mu muyaga gwa COVID-19. Shamira Namukasa kagatuwe mu bujjuvu. Eggwanga lya Brazil lizeemu okugwa mu bwavu oluvannyuma lw'ensako ya COVID-19 okugwawo. Obuwumbi 60 obwa dola zaakozesebwa mu kuyamba abantu mu guno omuyaga gwa COVID-19. Emiwendo gy'abantu abawerako baddusibwa mu Brazil mpaka ng'ekirwadde kya coronavirus kiweddewo. Bwe twayogeddeko n'omutuuze Tatiana Aroa de Suquera agamba nti asula kumpi ne President amanyikiddwako nga Jair Bolsonaro era yeewuunya nnyo kubanga amulaba buli lunaku n'abakuumi be naye n'abayitako nga tamanyi na famiri zimuliraanye. Mu mwaka oguwedde mu mwezi gwa April okutuuka mu mwezi gwa December, miliyoni z'abantu 66 baafuna ssente okuva eri gavumenti era nga zino za kubayambako okuyita mu kiseera kino ekya coronavirus. Tatiana agamba mu myaka 3 emabega okuva mu mwezi ogwokuna yali akozesa dola 2.5 mu kifo kya dola 3.6. Agamba nti obulamu bwe ayise mu kusoomoozebwa oluvannyuma lw'okuba n'abaana 6 ate nga abeerawo bwa nnamunigina. Wano obulamu bw'abantu nga ye baakwatibwako era ng'okuva mu mwezi gw'omunaana abantu abalinga Suquera baali mu bitundu 4 okutuuka mu bitundu 11 ku ntandikwa ya 2020. President abadde ataddeyo nnyo eriiso George era ng'agamba nti puroguramu egenda kuba eyongezebwayo okusobozesa abantu okufuna ssente eziwerako. Wano abantu baalabiddwako nga baddusa famire zaabwe nga bazitwala mu bibuga ebirina ku bwasirizi kubanga bo emiwendo gy'ebintu mu nsi yaabwe byalinnya oluvannyuma lwa COVID-19. Ate nga tuzzeeko mu ggwanga lya Venezuela, bannansi bavunaana amagye okukozesa eryanyi erisukkiridde. Shamira yalina amawulire ago mu bujjuvu. Ku nsalosalo ya Venezuela waliwo ekibinja ky'abantu ekirina ebyokulwanyisa era abawo ku bannansi ba Venezuela bavunaana amagye okukozesa eryanyi erisukkiridde. Okusinziira ku gavumenti ya Colombia bategeeza nti omuwendo ogukunukkiriza mu 17,000 ogw'aba Venezuela guli mu nkambi yaabwe ey'ababundabunda. Bannansi bangi bennyamivu olwa gavumenti ya Venezuela gyekuttemu ensonga zino. Ekikwekweto kino kyatandikibwa mu La Victoria, Venezuela mu kibuga ky'e Arucua. Abantu bangi balabiddwako mu bisaawe by'omupiira nga gye basula. Okusinziira ku kitongole ky'ebyokwerinda kyategeezezza nti abalwanyi 6 baakattibwa wakati w'olulwana olwabaddewo mu masekkati ga Venezuela ne Colombia. Kyategeezezza era nti ebimu ku byokwerinda by'Abakolombia n'ebyokulwanyisa byabwe byakwatiddwa. Jose Castro eyatuuse ne mukyala we eyabadde olubuto n'omwana ow'obuwala ow'emyaka 12 baagambye nti baalumbye amaka gaabwe ne batwala buli kimu. Minisitule ekwasaganya abanoonyi b'obubudamu yategeezezza nti eteekateekawo okuteekawo ebifo 18 eby'ababundabunda okumala ssabbiiti 2 kubanga tebamanyi ddi bwe bigenda kuggwa. Gavumenti ya Venezuela yategeezezza nti embeera eteredde era abantu baddembe okuddayo mu maka gaabwe. President Sebastian ow'eggwanga lya Chile agamba nti ebyokulonda mu mwezi gwa April bijja kubeerayo mu mwezi ogwa May. Shamira Namukasa kagatuwe mu bujjuvu. Chile eyongeddeyo olutuula olukwatagana ku nsonga za ssemateeka oluvannyuma lwa COVID-19 okweyongera. President Sebastian yagamba nti ebyokulonda mu mwezi gwa April bijja kubeerayo mu mwezi gwa May oluvannyuma lwa COVID-19 okweyongera. Wano ategeezezza nga bw'agenda okugamba olukuŋŋaana bawandiike amateeka agategeeza abantu nga ebyokulonda bwe byongezeddwayo.
Pulezidenti ayongeddeyo ng'agamba bw'ati nti okusalawo kuno kwabadde kuzibu naye ky'ekintu ekirungi kye balina okukolera ensi yaabwe. Ategeezezza nti okulondebwa kwa bwapulezidenti kwasigaddeyo mu mwezi gwa Meeyi. Wano ebitundu 80% eby'abalonzi baayagala okuddamu okuwandiika amateeka amapya okusobola okuggya bannakyemalira ku ntebe. Wano ayongeddeyo ng'agamba abakyala n'abaami bonna bajja kuba bateesa kye kimu era mujja kubaamu entebe 17. Minisitule y'ebyobulamu baasanyukidde nnyo ekiteeso kino eky'okwongerayo ebyokulonda kubanga kigenda ziyiza ku nsaasaanya y'ekirwadde kya coronavirus. Ebyo nno nga bikyali awo, Chile yalangiridde omuggalo oluvannyuma lw'okuweza emiwendo gy'abantu abalwadde COVID-19 era nga wano 9 ku buli 100 be bali mu kalantiini. Wano poliisi egamba nti abantu 1,300 be baasibwa nga beekalakaasa obutazzaawo lockdown. Wano Shiri egamba nti beetaagayo obutanda mu malwaliro obuwerako kubanga abantu bangi balwala ekirwadde kino. Ekitongole ky'ebyobulamu mu nsi yonna kikoze okunoonyereza nga COVID-19 aviira ddala ku bisolo n'alyoka asaasaanira mu bantu. Alipoota okuva mu kitongole ky'ebyobulamu eky'ensi yonna eraze ng'ekirwadde kya COVID-19 bwe kyanguwa ennyo okusaasaana ova ku nsolo okudda ku bantu. Okusinziira ku kitongole ekya Geneva nga kikolaganira wamu n'ekitongole ky'ebyobulamu kikoze okunoonyereza ku nsibuko y'ekirwadde kya COVID-19 ne kiraga nti ekirwadde kino kisobola okuva ku buwundo ne kikwata abantu nga kiyita mu nsolo endala. Kunoonyereza kuno tekunnyonnyola nnyo nsibuko ya kirwadde kya COVID-19 kino ne kireka bangi mu kwewuunaganya. Okusinziira ku Dr. Anthony Fauci wano kakensa mu kunoonyereza ku birwadde binnamutta mu ggwanga lya Amerika agambye nti yandiyagadde okusooka okwekenneenya ku biki ebivumbuddwa nga tannaba kubikakasa. Ate ye munnamawulire okuva mu maka ga bwapulezidenti aga Amerika Jen Psaki agambye nti bakakensa okuva mu bitongole 7 mu Amerika alina okusooka okwekenneenya alipoota eno nga tennaba kufulumizibwa. Ate yo gavumenti ya France etadde Indonesia ku nninga esobole okutereeza ebyenfuna. Mike Nsamba katuweggulira eryo mu bujjuvu. Bufalansa etadde eggwanga lya Lebanon ku bunkenke okukola gavumenti ey'ekiseera. Minisita wa France ensonga z'ebweru leero bw'abadde ayogerako ne bakulembeze ba Lebanon ku mulw'essimu abasabye bakole gavumenti mu bunnambiro okwewala ebiyinza okuddirira. Jean-Yves Drian Halali akola nga Katikkiro Nabila Berri omwogezi w'olukiiko lw'eggwanga olukulu bayimiriza emirimu gya gavumenti okumalira ddala emyezi 7 kireetedde ebyenfuna by'eggwanga lino okusereba. Macron yayongedde n'assa France ku bunkenke eteekewo akakiiko ak'ekiseera asobole okuddukanya emirimu gy'eggwanga lino. Najjukira nti Bufalansa abantu baayo ebitundu 5 ku buli 100 bayita mu mbeera ey'okunyigirizibwa nga kino kye kiviiriddeko emiwendo gy'essente ly'eggwanga lino okusereba ebitundu 9 ku buli 100. Eze wa Brazil akoze enkyukakyuka mu gavumenti oluvannyuma lw'abannansi okumusongamu olunwe nti ensonga za COVID-19 yazikwasizza bunafu. Mike Nsamba kagatuwe mu bujjuvu. Omukulembeze wa Brazil Bolsonaro ali ku bunkenke oluvannyuma lw'okukola enkyukakyuka mu kakiiko akalungamya eggwanga. Kino kyatuseewo oluvannyuma lw'abantu okulumiriza nti gavumenti ya Bolsonaro yakwata bubi ekirwadde kya COVID-19. Najjukira nti eggwanga lya Brazil ly'erimu ku mawanga agaasinga okufiirwa abantu abangi bukya ekirwadde kino kibalukawo. Mu nkyukakyuka ezaakoleddwa, Carlos Alberto Franco yafuuse minisita omupya w'ensonga z'ebweru. Walter Souza Braga Neto ye minisita omuggya ow'ebyokwerinda n'obutebenkevu mu ggwanga. Eduardo Pazuello ye minisita omuggya ow'ebyobulamu n'abalala omuli Ernesto ne Fernando Azevedo. Kinajjukirwa nti abantu emitwalo
31,2020 Brazil abakafa bukya ekirwadde kino ekya COVID-19 kibalukawo. Wabula enkyukakyuka zino zakoleddwa oluvannyuma lw'abantu okusonga olunwe mu gavumenti ya Bolsonaro nga bajulumiriza okukwata ekirwadde kino bubi ennyo. Oboolyawo kwe kwaviirako n'abantu okufa ekyeyonenere mu ggwanga lya Brazil. Lwa MRU nsigadde nze Samba Mike. Weebale kusigala naffe ku MRU TV okuva gye twatandikidde amawulire ga pokopoko okutuusa we tugakomekereza. Tuli mu biseera bya Easter naye jjukira nti ekirwadde kya COVID-19 kikyeriisa nkuuli mu ggwanga. Teweerabira okwambala masiki, teweerabira okunaaba mu ngalo. Mbadde Winifred Namulindwa.